ez'enjawulo ate oba olyawo n'okwongera okumanya ekyo kyobeera tomanyi. Olwokutaano ndaba wano tubeera ne Centenary Bank nga batukuleetera aba Centenary bongera okuwa ku services zaabwe na ngeri ki eziyinza okuyamba okwongera okukulaakulanyamu. Tuli ne Mwami Martin Sseguya Mulindwa, ono nno y'omu ku bakulu mu banka agenda tubuulira kyatuleetedde olunaku olwaleero. Mwami Sseguya asooka obuuzeeko abalabi baffe n'ekyotuleeteddeyo olwaleero. Abalabi baffe abalungi neesiimye okubasisinkana amakya ga leero n'abo bonna ababeetoolodde abawuliriza. Olunaku olwaleero twagala kwogera ku byankulaakulana ebyensimbi kubanga bye bisinga obukulu. Tugenda kukwatako ku bya looni ezo entono, naddala tuzifuna tutya, tuzitambuza tutya, nyinza kwekulaakulanya ntya. Eyo nno y'ensonga enkulu olunaku olwaleero gye twagala ate okukwatako. Puroguramu eno ejjidde mu kiseera nga twakava mu Easter. Abannaffe abasiraamu bo bakyatambuza ekisiibo, ndowooza wiikendi ejja wenaggweerako bajja kuba nabo bakimaliriza. Ate era nga tuli abazadde era bali mu kweteekerateekera baana kuwummula, ndowooza nabo era bawummula ssabbiiti ejja. Kituufu. Omuntu oyo ali mu mbeera bw'etyo muyambye mutya kasitoma bammwe okulaba nga emirimu gisigala gitambula, naddala ku nsonga nti abaana bawummula balina bagenda kuwummula lutono baddeyo ate n'ekiseera obawummulidde. Era nga bw'oyogedde omuteesiteesi, buli lw'oyogera kuwummula kw'abaana, omuzadde ng'omutima gumukuba gutandika okukuba kimukubisa ki? Kubanga essente zigenda kuba zeetaagibwa endala ez'okusasula school fees. Kati awo nno omuzadde n'atandika okuwammanta nti ate naddukira luddawa. Kati wano Centenary Bank weeyingirirawo kubanga yakola enteekateeka ey'ekyo kye tuyita Ssente Education Loan, ng'omulama gwayo gwakuyamba omuzadde oyo ayinza okuba nga alina obukosefu naddala obw'okufuna ssente awamu asobole okuba nga azisasula nga fees. Kati enteekateeka eyo bw'eri mu banka eyinza okusobozesa omuzadde oyo oba alabirira abaana okusasula fees nga takosebbwa mu bbanga eggere myezi 6 okutuuka ku mwaka, ate era n'okumusobozesa okuba nti asasula mu ngeri gy'asobolamu. Amagoba malungi era okusingira ddala zikolebwako mu bwangu no mu lunaku olumu ssente ezo omuzadde aba asobola okuba nga azifunye. Ate abayisiraamu nabo enteekateeka zaabwe tuzirina nnyingi era nazo ez'okubakwatirako engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Mubadde mutera okubasibula ennaku ezo futaali yawedde ey'omulundi guno. Era ekyagenda mu maaso tutalaga eggwanga lyonna kubanga be bannaffe. Yes. Amiina. Looni zino omuzadde azifuna atya? Kuba kati abaana bawummudde bagenda kuwummula, wandisuubidde nti mu kiseera kye bawummulidde nga yeeteekateeka okulaba nti oba oli awo ttaamu ejja babeera batandika ate tebatuula waka kiseera kiwanvu nga n'emirimu gye tegyesibye. Kakati awo nno we nandikubiriza omuzadde nti omuzadde teyandisaanye ate kusooka kulinda obudde nga buweddeyo kubanga ye aba amanyi ennyingiza ze nga bwe ziri. Era kyekiva kikusaanira okutandika enteeseganya zino ng'obudde bukyali, kubanga omwezi guno gunaagugenda okuggwako ssabbiiti 2 zokka. Meeyi awo nga 5 ng'ate endala ng'oluwummula lutandika ng'ate batandika kuzinoonyeza ttaamu. Kati kyandibadde kirungi n'otandika ng'obudde bukyali, kwegamba ogende okutuuka okuzza abaana ku ssomero nga ssente zo weeziri. Bisaanyizo ki bye yeetaaga okuba nabyo? Then n'ekirala agisasula mu bbanga ki? Ebisaanyizo olw'okubanga bank Centenary Bank ekwatira ddala omulamwa gw'okusoma ng'omukulu yasalawo okutonda product eno nga y'abasomi, era ebbanga neeyiwa myezi 6 ku mwaka, era ne ssente eziriwo zigenda ddala paka obukadde 10. Kaakati g'oyinza okuba obwetaavu tebutuukira ddala ku bukadde 10 nga buli bukadde 2 bukadde 5 naawe osobola okuzifuna ssente ezo. Kitegeeza nsobola okubeera n'abaana 5 nenzijjayo looni eyo nembasasulira, kati nze nesasula mpolampola okumala omwaka mulala. Kituufu. Kati ekisingira ddala obukulu awo nti weetaaga okuba nga olina ennyingiza omuva ssente z'ogenda okusasula. Kubanga bwe twogera ku looni jjukira nti waliyo n'okusasula. Kaakati ennyingiza eteekwa okuba nga weeri, oteekwa okuba nga olina akawunta mu banka
kubanga era ssente zijja kuteekebwa ku akawunti yo. Weetaaga okuba nga olina ndagamuntu, kubanga ndagamuntu eno yeyamba okuggulawo akawunti, ate abalala ne financial card eba yeetaagibwa. Financial card okumanya engeri gy'ozosasulamu amabanja. Kituufu. Nga tuvudde ku muzadde ono ate ow'essomero, kubanga ebiseera ebisinga abaana bagenda okutuuka okuddamu nga bannaffe abakulu b'amasomero baba nannyinigo nga tebeeteeseteese bulungi, oluusi nekitaataganyamu ensoma y'abayizi. Bo mubatunuulidde mutya ng'ovudde ku muzadde ono? Kati amasomero nago amasomero n'abakolaganira wani n'amasomero, kubanga okusoma kuno kulina abakwasaganya bangi. Oyinza okuba otulidde mu ssomero lyokka naye n'omuyizi gy'ali, kati omuyizi tumukutteko okuyita mu bazadde. Kati waliyo essomero lyennyini, waliyo ne basapulaya abagenda okuleeta omuceere, okuleeta ebijanjaalo, n'abagenda okukola ebirala ku ssomero. Kati bonna tulina enteekateeka ez'enjawulo. Ombuuziza ku masomero. Ku masomero tulina enteekateeka nnungi ate nga nnyingi, ezimu nga za biseera ebimpi, ebimu ebyeyongerako mu makkatikkati n'ebiwanvu. Mu bimpi tulina enkola tugambe ng'eza overdraft, essente nga zisobola okuweebwa essomero okutuukiriza obwetaavu obw'amangu. Tugambe nti beetaagayo ssente ez'okusasula emisaala, ng'ate bajja kuzifuna mu bbanga eritali ggwanvu. Kati banka esobola okuwa overdraft eya buli kika, eya buli ssente. Kwegamba abaana babeera bawummudde, ababeera bajja kuleeta ssente nga oluwummula lutandika. Kyekyo kyennyini. Naye kati tusobola okugamba nti mu luwummula luno nga bawummudde, oyinza okwagala okusiiga ebizimbe by'essomero langi, oyinza okwagala okubako emirimu gy'okola ku ssomero. Kituufu. Osobola okujja n'ofuna looni eno, kati abaana bebakomawo n'osasula. Kituufu nnyo. Era kakati ekyo kigwa mu ttuluba ey'ebyetaago ebigwa ebimpimpi. Kati oyinza okusangayo ng'ate oli nga bw'ogambye nti ayagala kwongerayo bulook oba ekizimbe mwe banaasomera. Kati ekyensasula yaagyo era essomero tuliwo omwagaanya okusasula mu bbanga ettonotono nga lyeyongeddeyo okutuukira ddala ne ku myaka 10 ng'oli asasula kasente katono, tanyigirizza ntambuza ya ssomero lye, asobola okufuna ebidduka. Tugambe njagala bbaasi, njagala kuteeka sola mu ssomero lyange, njagala kugulayo byuma, kompyuta, ebintu ebyenjawulo. Kati ekyo kyonna emiwaato eri essomero weeriri, era osobola okulyeyambisa essomero lisobola okuba nga litambula bulungi. Ng'ovudde nga tuva ku masomero, ng'ovudde ku kana akatono kano nti oyagala kukamaliriza mangu, bo ebbanga lyabwe basasula mu bbanga ki abamasomero, era bafuna kupaka ku setimeka? Kaakati kaŋŋambe bwe nti obwetaavu businziira ku ssomero, era n'enteeseganya zibaawo wakati wa Centenary Bank n'essomero, kubanga ayinza okuba essomero liyinza okuba nga lyagala ssente nga lya myezi 5 oba mwaka gumu oba myaka 2. Kati ekyo kyeŋŋambyeko nti ekyetaago kyekijja okutuyamba okusalawo bbanga ki n'obusobozi, naye nga tusobola okugendera ddala ne ku myaka 10 singa tugambe oyagala kuzimba bizimbe. Tusobola okukuba kye tuyita mortgage, n'obeera nga ebbanga ggwanvuko. Ate ekisinga okusanyusa n'amagoba twagakendeezaako, kubanga tumanyi nti obwetaavu bw'okusoma bwetaagisa ebintu eby'amaanyi, nga twagala essomero libeere nga lisobola okutambula amangu era nga litambula bulungi. Akadde kagenda naye kati tulina omuzadde era tulina nannyini essomero, naye ng'ate oluusi ssente zino teyandyagadde oba kujja kufuna school fees loan, geza school fees asobola okuzikuŋŋaanya, naye ng'ate waazijja wano bizinesi egenda kunafuwamu. Oyo wa bizinesi ono ye mumutunuulidde mutya? Kituufu nti tufaayo nnyo ku kubeerawo kwa bannayuganda bannaffe, kubanga era be babeezezaawo banka eno, era tufuba okulaba nga nabo tubakwasizaako. Tulina kye tuyita business loan ez'enjawulo ezisobola okuyamba ate bizinesi okweyongerako amaanyi, okugyongeramu amaanyi mu ngeri ez'enjawulo. Eyinza okuba yakwongeramu capital, ekyo kisoboka. Ate nga naye ayinza okuba ng'agamba nti oba kuweerera abaana kisoboka, ayinza okugamba nti nze njagala kugula ttaka, kisoboka. Era nga n'ow'essomero bw'ali ayinza okugamba nze njagala kweyongera kugula mataka nsobole okuexpandinga n'omuto okugaziya essomero. Era n'omuzadde
naye asobola okubeera mu ttuluba lyerimu nti tubadde tusula bubi nnyo ate bwe tuba tusula bubi n'abaana bakosebwa engeri gye basomamu empewo ebafuuwa ssente weeziri ezisobola okuweebwa oyo okumaliriza ate ekizimbe kye abaana ne basula bulungi naye n'asula bulungi bizinesi n'esula bulungi naye ekikulu bizinesi yeetaaga okuba nga weeri era nga etambula si kufuna looni otandike bizinesi kituufu era tekyandibadde kyamagezi kufuna looni ng'ogenda kutandika butandisi bizinesi oyinza okumbuuza lwaki kubanga naawe nja kubuuza ekibuuzo ti bizinesi eneetambula etya ng'ekyaddala naawe tomanyi oteebereza buteebereza kugigezesa kulaba oli mu kuteebereza nti nyinza okufunayo emitwalo 5 nyinza okufunayo akakadde naye jjukira bw'oba ofunye looni wonna looni eba yeetaaga okusasulwa kati bw'oba osasula looni temubaamu byakuteebereza twandyagadde kuwa kapito oba ssente ezongereza ku ekyo ky'olina kyeyongera amaanyi ate olwo looni ebeere ng'etambula bulungi nga tekukosa bizinesi eno teetaaga kusooka kubeera mpandiise egamba n'agiwandiisa nammwe ne mukolagana n'omuntu nga mumanyi nti n'omulimu gwakola kumanyiddwa ne mu mateeka asasula n'omusolo kaakati empandiisa ya bizinesi kati nnyo kuba aliwo bannaffe bano abakola emirimu egya bulijjo gino kati nga ali mu owino ali mu kikuubo nga ye kyawandiisa takina naye nga tasobola okuyingiza ssente nga n'okusasula ng'alina obusobozi obusobola okusasula kati ekirungi nti bizinesi eza buli kika Centenary Bank ezikolako empandiise n'ezitali mpandiise mulimu ebika bya bizinesi nga byetaaga okuba nga biwandiikibbwa mu mateeka olw'ekika kyabyo naye n'omuntu ssekinnoomu asobola okutandika bizinesi ye era banka esobola okukwasiza wamu naye neekwatagana neemwongeramu amaanyi bizinesi n'etambula so ekyokuwandiisa kisinziira ku kika kya bizinesi kyokola era ndowooza kaŋŋambe bwe ntyo ndoza tusembyeyo bannaffe bano abakola emirimu emitonotono okuli aba bodaboda aba saluuni aba restaurants naye nga nabo beetaaga okusindikamu abo mubatunuulidde mutya ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo buli kika kya looni mu Centenary Bank mwekiri tusinziira ku ki tusinziira ku kika ky'omulimu kwokola nnyingiza zenkana ki olina omusingo kuba waliwo n'ebika ebimu nga tebyetaaga musingo era waliwo nekyesaayogeddeko era nga nakyo kikulu nti n'okusinziira ku nzirukanya ya bizinesi kitusobozesa bulungi okusalawo engeri gye tunaakwatagana naawe n'osobola okuba nga otumbulibwa mu bizinesi yo so Centenary Bank osobola okugyesiga kubanga omwaka guno ewezezza etambuza emyaka 40 bweddu naludde mwagaziye mwatuseeko ne Zambia Malawi Centenary Group etwala Centenary Bank yagguddewo ettabi eddala e Malawi era nalyo bw'otuukayo ojja kulaba Centenary Bank naye ng'ekigendererwa tugezaako okulaba nga tweyongera okukola obulungi nakino kankyogere ti Centenary Bank etwalibwa banka enkulu mu Uganda yitibwa Central Bank oba Bank of Uganda buli kyekola kiri mu mateeka era teyinza kukola kintu kitali mu mateeka era awo wetuyimiridde era mwe mutusobozesezza okutuuka wano wetutuuse era tweyama okubaweereza tujja kweyongeza okuba naawe okwongera okumanyisa abantu enteekateeka ez'enjawulo ezigenda mu Centenary Bank akusabe mu dakiika emu tusiibule tuwumbewumbeko then nawe natanaba kugulawo akawunti amanye yasobola atya okugiggulawo okweyunga ku Centenary Bank neyanziza nnyo ssebo muteesiteesi Centenary Bank emaze nga bwe ŋŋambya etambuza myaka 4 mu Uganda ng'etambuza emirimu osobola ogyesiga kubanga tulabye ng'ekyusa abantu aba bulijjo okuva ku ddaala lye babaddeko okutuuka ku ddaala erya waggulu erisinga ku lye babaddeko okuggulawo akawunti si kizibu ekisookera ddala tulina branchi oba amatabi 8 osobola okutuuka ku ttabi lyonna tulina ba agent abasukka mu 6 Centenary Bank yesinga ba agent obuboolaba bu ssente agent okwetooloola eggwanga osobola okubatuukirira basobola okuggulawo akawunti era n'okutuusaako enkola endala eza bank tuli bagumu era tuli beeteefuteefu kubanga abantu abali mu kitongole beeteefuteefu okuweereza kansembeyo na kino nti ssenkulu wa bank abatumidde mwami Fabian Kassi n'abakungu bakulembera nabo
ekitongole kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyanziza nnyo oyo mwami Martin Seguya Mulindwa wetubadde naye leero okuva mu Centenary Bank. Osobola okugenda ne kuba set agent ku bitundu ebyenjawulo nabo ne bakuyamba okwongera okumanya ebikwatagana ku Centenary Bank ku ssamatebe gaayo ag'enjawulo mu ggwanga. Tujja kweyongera okubeera nabo olwakadde tetugenda kusukako wano. Bakwagalize olunaku olulungi, tusiikane ku Sande mu misinde gy'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ekigenda okukomekereza ebikujjuko by'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ekigenda okubeera mu Lubiri e Mengo. Gonna atanaba kugula akajooziko birosambesambyeko kubanga akadde kakugendako. Nze Robert Nestor Kayongo bagaliza olunaku olulungi ayi Ssaabasajja Kabaka wanga. Kabaka Birthday Run 2023 yakubeerawo nga 16 Apuli Kafumula Mpawo wangu Ntegeeza Sunday. Era Ssaabasajja Kabaka asiimye okusimbula emisinde gino kwolwo tusimbula ssaawa emu ey'okumakya tudduka nga twongera amaanyi mu lutalo olw'okumalawo Mukenenya ng'omwaka 2003 tegunnatuuka. Kiti egula shilingi emitwalo 2 zokka. Abantu mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka mu nsi yonna twetabe mu Kabaka Birthday Run kubanga ffenna kitukwatako. Bannanga tubagamba kiti temujja n'enkadde ojja kuswala. Kiti ey'omwaka guno eriko abakyala 2 n'omwami nga badduka n'engule. Kiti ebaamu eccupa akasawo n'omujozi shilingi emitwalo 2. Jangu wano ku Majestic Brands ebulange Mengo Fabulous Freeman Hypermarket ku New Park ne ku mbuga z'amasaza gonna ne ku branches za I&M zino Wamanga Kampala Kingdom Mall Kabalagala Kawempe William Street ku office za New Vision oba ku Airtel Tobani Kampala Road Airtel Benchwanuka Airtel New Park biwagiddwa